I urge Robert Kyagulanyi, whatever you call it, Bobby Wine, I urge that young man to relax. I want to promise Bobby Wine that in the next general elections, I will pass on. He is a good guy. He can make a very good president of Uganda. Who will tolerate that nonsense? Ugandans, we cannot tolerate that nonsense. Ekimala kimala twakuwadde obudde obumala twakuwa obudde obumala bakadde baffe bakuwa obudde obumala byobyo bibye ekimala kimala tebakulya ssente yadde n'akatini nti tukyayinza okuwa empeke y'olunaku yadde neegi singa akalulu ka 2026 katuuka. Totuzanyira ku bwongo sebo ffe tetukyali generation y'abakadde baffe eri gye wawuddisanga wava mu nsiko mu 86 nojja n'obalimba bw'ogenda kufugira emyaka ena bwe jaggwako n'omala n'osaba emyaka 10 myaka 10 bwe jaggwako n'oddamu n'ojja n'otandika otuzanyira ku bwongo ddala oyagala tukuwe emyaka emirala 5 nga tukwebaza ki? Tukwebaza kutta baganda baffe? Tukwebaza kurepinga baana b'abandi? Tukwebaza ki kikuwesa emyaka 5? Ye kikyowulira nga tonnaba kukifuna. Musajja gwe lwaki totuvaako? Kikyowulira nga tonnakifuna mu bulamu. Ensi yonna yonna eri ku bunkenke ku lulwo. Ensi yonna eri ku bunkenke ku lwa famire yo. Mbw'okomawo oyagala tukuwa emyaka 5 nga tugikuwa ku ddiiru ki? Munnayuganda saagala otololetinge this nonsense. Omusajja ono byayogera bya kigwagwa atajja abiteeseteese. Bangi nnyo abajja okwagala okusympathizinga naye mbu kubanga akaddiye ndaba agenda kufa tumuwe gino emyaka 5 afe. Temudda mu bintu bya kigwagwa ebyo. Ono omusajja ne famire ye bino byonna bibeera ku script. Babeera babiwandiika bwe tuva ku kino tuzzeeko kino, bwe tuva ku kino tuzzeeko kino. Omusajja yenna akaddiye takyasobola na kuwomerwa mmere, ono takyawomerwa mmere. Alya kubeezaawo bulamu. Ne sitiro era atulemeddeko. Biki by'oyagala by'otannaba kufuna? Otusibyeko mutabani wo atukoze buli kikolobero ky'omanyi mu nsi muno. Amazima ga Katonda osirisa abaana b'abantu babarepinga. Gw'olowooza senga bawalabo naawe gavumenti ekyuka ne batandika okubarepinga gw'owulira otya? Singa abaana bo b'okweka abo b'okweka abali mu magye abali luddawa senga nabo bakwatibwa ne battibwa gw'owulira otya? Kati saawa eno oli mu kulimbalimba abantu mbu simanyi mupeeyo ekisanja kimu. Munnayuganda saagala obeere muntu musiru, saagala obeere muntu mugwagwa. Ono omusajja talowooza nti eggwanga lyaffe yaligula. Ono omusajja buli kimu ekyaffe ekitwalibwa ng'ekyaffe kyonna akibya akimazeewo. Eddembe lyaffe lyonna lituggyeko. Olaba otuggyako n'eddembe ly'ebyenzijanjaba. N'otuggyako n'eddembe ly'ebyensoma. N'otuggyako buli kimu. Kati mbuno mumpeeyo ekisanja. Mu Bobby Wine ajja kubeera mukulembeze mulungi asooka alira kisingemu mumpeeyo emyaka 5 nange njamu campaigningira. Ffe tukugambe mbu twagala campaign zo. Waliwo munnayuganda akufukaamiridde mbu ayagala campaign zo mbu simanyi ojja otucampaigningira. Who told you? Ffe twagala ekintu eki. Munnayuganda nkusaba otambuze vidiyo eno abantu bagambe ekintu eki. Twagala buyinza kukomyawo nsi yaffe mu mirembe tubeere nga twagalana tubeere nga tuli ekintu kimu. Ono omusajja emyaka 40 gy'amaze agimaze ku divide and rule. N'osanga omuganda nga tayagala kwogera na Munyankole kubanga bamanyi Abanyankole be bali mu buyinza. Kumbe wa n'osanga omulugwala n'omukyoli nga kugamba omuganda mubi naye nga bw'omubuuza omuganda yakkola kitakyogera. Naye nga bireeteddwa ligimu eno, bireeteddwa kasajja kano. Tetulina chansi yonna gye tulina kuwa bantu bano. Teteriiwo. Kati bwe kibanga buli muntu bamumalidde mu kkomera, right now Museveni oyagala tukuwa ekisanja kimu ng'abantu baffe obasibira mu makomera. Abaana ba Nuupu bonna bakodineta bonna mubakutte mubatadde mu makomera. Kati tukuwa ekisanja nga tukwebaza kutta Yasini Kawuma. Tukuwe ekisanja nga tukwebaza kutta baana bonna bannanuupu abafiiridde mu nkyukakyuka. Oba tukwebaze okututtira bamasheekhe omuli basheekhe Muzaata
banadiri bonna batugumbudde abalina mwensa bonna n'osigazaawo babo kati tukuwe ekisanja nga tukwebaza kuba tuttira abakatuliki babishopu baffe bonna tukuwe ekisanja nga tukwebaza kubatta naye mwana kasajja gwe osussa akamanyiiro niye ogenda kutulaba kimafiya olina emmundu ezikwetoolodde olina buli kimu kyolowooza nti kigenda kuyamba niye nkulayirira nga ntya Katonda wallahi Allah bw'aba asazeewo nti ogenda kutuviira tetugenda kukwata kasaale tetugenda kukwata mundu tetugenda kukola ki naye tugenda kweyiwa ku nguudo protest vote senga ozanyira mu kalulu kaffe wallahi tugenda kutwala nga nabugisi mufungize oyagala okulowooza nti oli w'amaanyi naye tosobola kubeera w'amaanyi kusinga Gaddafi tosobola kubeera w'amaanyi kusinga Bahitira tosobola kubeera w'amaanyi bbanga lyonna buli dikiteta abaako ekiseera kye we kikoma ate tebakulya ssente nti osobola okutufugisa mutabani wo ekyo kyo kikafuwe bannayuganda twakigaana mutabani wo twamuzira kyova olaba okozesa eryanyi mukozesa eryanyi lyonna okutusayira ensinga tagenda kutufuga muhozi tagenda kutufuga naawe ekisanja kyo kyakomye ekiseera kyo kyakomye amataka gaffe mugatutte buli muntu yenna waali akaaba abasuubuzi tebakyalina kye beekolera abavuzi ba taxi tebakyalina kye beekolera naye ng'otugamba mbu oyina by'oyagala okutereeza kiki oyagala okutereeza tubuulireyo tuweeyo points bbiri otugambe nti eno neeno gye njagala okutereeza bw'olaba nga ne primary living ekulemye ebintu ebiri primary gavumenti bye yalisookeddeko byonna bikulemye gavumenti ya kika kyeyina omukulembeze nga bajeti y'ensi ekola mu nsi nnya esente zaffe zezikola Rwanda esente zaffe zezikola South Sudan esente zaffe zezikola Burundi esente zaffe bajeti ya Uganda yekola ebyo byonna kyokka ffe ne tusigala nga tukaaba so munnayuganda nkusaba otegere ekintu eki ono eyeeyita simanyi yayita mu ttanuulu simanyi jeno simanyi be bajayanti si bajayanti era saagala tuddemu na kutiitiira tewali jayanti alemererwa kukuuma maka ge n'agenda akuumaga neiba oyo ye taliiyo teri jayanti alemererwa kukuuma maka ge n'agenda akuumaga neiba tulina kutandikira wano tulina kwerwanako okulaba nga obwa jayanti bwe yeeyita nga tubusuula ettale tugenda mu protest vote ne protest vote already yatandika dda bano abasajja akajanja ke balina n'okulaba nga yeeyogeza ebintu by'ekigwagwa baagala kutuuka mu kalulu baagala kutuuka mu mbeera ey'okulemesa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kuyingira mu kalulu naye we bagerezaako okukola ekyobugwagwa awo we tulina okutandikira essaawa eno gye tulimu tuli ku time bomb wonna ekyobugwagwa kye bakola nga kikwata ku kandidate waffe egenda kubeera mandu setutuusa ku kye twagala njagala ffenna tukyajinge buli omu akyajinga ategeere nti tuli ku standby bwe giba misinde tuli ku get set on your max twavuddeko dda tuli ku get set so tuleme kuwuliriza bintu by'akasajja kano tuleme kuwuliriza bintu bya muzeeyo ono ebbanga lye ery'okubeera ku nsi ye liweddeyo olwaleero tulina kwetunuuliranga ffe generation eno eriko nti mu maaso tugenda kubeera tutya n'abaana baffe olwaleero ffe Museveni future yaffe yagitta tuli mu future mwe tulwanira okulaba nga tumwejjako kati ffe tetugenda kubeera na mirembe tulina kugikulwanirira baana baffe n'abazzukulu baffe nga naye bwe mulaba ali mu kulwanirira mwana we addemu atufufugaze n'abazzukulu be babe bulungi kati kiri gye tuli okuleka bazzukulu ba neiba babeere bulungi oba bazzukulu baffe okubeera obulungi bannange ekiseera kye kino the time is now tuleke kuwuliriza nosensi wakana akasajja akazeeyi mwana akasajja kano kalina ettima tekalina kye kaagaliza munnayuganda kyonna yadde naye gwe musajja gwe I sign out.